agenda olina obululu katusomere ekiwandiiko kyammwe. abavuddeyo nga temwemutya abantu bangi batya mbu okwogera ku Mbabazi. Waliwo ne baminisita abamu abatya okumwogerako nga batuliira munda nga misege. Bino olwaliro bye tusiima olw'okukola omulimu guno. Mbabazi memba wa kibiina kye NRM naye aweddemu empisa, avudde ku mulamwa ogw'ekibiina kyaki kye NRM. Kino kye mumpadde nja kituusa kuba ndi memba w'akakiiko akafuzi aka NEC, National Executive Committee ye NRM ntuulamu, n'olwekyo nja kituusa. Naye ekikulu kye njagala tumanye lwaki twaleeta Museveni, kubanga nze nasemba Museveni nga solo candidate. Mbabazi yaliwo, abalala baaliwo, nene tulonda waani Mbabazi. Byonna ebiremye mu NRM singa kukomerera ku musaalaba bwe twandikomye nnyo Prime Minister agivuge nga Mbabazi yagibbamu amafuta. Gavumenti ya Museveni temangalo Mbabazi, mafuta Mbabazi, PRDP Mbabazi, buli kimu Mbabazi. Kati ani muli wanguza asinga gavumenti ya Museveni? So n'olwekyo olwaleero Honorable Mbabazi okuvaayo abuzaabuza eggwanga ng'ayagala kwekweka oba atidde kumuvunaana agume kamire ku maviivi ge, yeetondere NRM okugiryamu olukwe, okubeera munnanfuusi, bajje beetonde tulyoke tubasonyiwe bakomewo mu NRM. Ye ne bw'anaayogera ne bw'anaagamba nti we NRM obukatuliki tebabwogerera bwogerezi, obusiraamu tebabwogerera bwogerezi, oteekwa okuba ng'osaala esswala 5 okubeera omusiraamu.